Bingi ebyogeddwa era bingi ebikyayogerebwa ku mbeera oba ku bulamu bwa Inspector General of Police Martin Okoth Ochola. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tukutegeeza kiddala ekituufu ekiriwo ku bulamu bwa IGP Martin Okoth Ochola, kiddala ekimuluma. Kwanirizaako ku Newspark Channel, webale kujja kumirako mukwano, osobola okugenda kaawo mu comment section noba ng'otubuulira w'osinzirira okuba nti no olaba amawulire gaffe. Bw'oba ng'oli mu Qatar otugamba nti oli mu Qatar, abali mu Dubai, abali mu Saudi Arabia, musobola okubeera nga mututeera waawo comment section. N'oba nga oli mu ggwanga lyattu Uganda. Ddala kiki ekiruma Martin Okoth Ochola? Teweerabira okunyiga ka notification bell akadde ako bajja kutegeeza buli lwe tunaaba tutaddeyo amawulire. Nga tetunaba kuba nti tukuwa Inspector General of Police Martin Okoth Ochola byayogedde ku bulamu bwe n'embeera gy'alimu, akatusooke tukuzzeyo olunaku olw'eggulo. Wadde nga poliisi bulijjo esirise ku mbeera ya Martin Okoth Ochola, olunaku olw'eggulo yavuddeyo nebanga eyogera ku mbeera IGP gy'alimu. Baavuddeyo ne bategeeza nti Martin Okoth Ochola atawaanyizibwa ekirwadde kya pressure. Vidiyo eno tugigende mpola mpola osobole okubeera nga otegeerera ddala ekimuluma. Baavuddeyo ne bategeeza ngamba poliisi jjukira bulijjo esirise ku mbeera ya IGP, wadde nga bingi ebibadde biyitiŋŋana ne basirika. Kakati olunaku olw'eggulo baavuddeyo ne balyoka bagamba nti ono atawaanyizibwa ekirwadde ekya pressure, era ne bagamba nti ayina unstable high blood pressure. Bwe batyo bwe baavuddeyo ne bagamba nekinajjukirwa nti IGP amaze omwezi nga mulamba nga talabikako mu nkuŋŋaana, nga talabikako mu lujjudde lw'abantu n'obukiiko obuwerako w'abadde alina okuba nti nno ajja abadde asindikayo bantu balala okuba nti nno bamukiikirira. Ffenna tujjukira bulungi nti nga deputy wa Martin Okoth Ochola tannafa, ngamba Paul Lokech nga tannafa, era baali batandise okwogera nti ono alabika atali bulungi. Kakati ku mukolo ogwa deputy we nga gwa kumusiibula togenda kuddamu kumulabako, twali tusuubira Martin Okoth Ochola okujja mu lujjudde lw'abantu n'okuba nti nno eŋŋambo zino ezibadde ziyitiŋŋana nti mulwadde ali ku oxygen ziba ziggwaawo. Naye amazima gali nti ne ku kuziika mukwano gwe oba deputy we ono teyalabikako ku mukolo. Olunaku olw'eggulo Dr. Moses Byaluhanga yagambye akakiiko aka defense oba komiti ya defense ajjukira nti nno Martin Okoth Ochola IGP ye yabadde alina okuba nti nno abeerayo addemu ebibuuzo by'akakiiko kano. Kaakati Dr. Moses Byaluhanga yagambye akakiiko ka defense nti IGP abasawo baamugambye nti asaanidde okuwummula. Ekyo kimu, era ne bamugamba nti yeewale okutuula ennyo. IGP talina kuba nti nno atuula nnyo, nga n'olwekyo meeting ng'eno yabaddewo baka komiti ke yabadde alina okubeeramu batuula essaawa mpanvu yabadde tasobola kubeera nga abeeramu. Wabula Dr. Moses Byaluhanga yavuddeyo n'ategeeza nti abasawo babadde nga balambula Martin Okoth Ochola, era n'ategeeza akakiiko kano nti wadde IGP mulwadde nti mu ofiisi abaddeyo era akola. We've actually advised him plus his physician in Mulago try as much as possible to avoid even long meetings as we are stabilizing him. But it is true, he comes to office, he performs work, and is regularly visited by his physician. But we think that with time he's going to get better. Akati wano wembuuliza ekibuuzo, IGP Martin Okoth Ochola yabadde tayagala bwagazi kujja mu kakiiko aka defense okubanga bamusoya ebibuuzo oba ddala mulwadde.
Dr. Byaluhanga ne ttiimu ye okuva mu poliisi kw'ossa ne minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahinda Otafiire be baabaddewo oba be bagenze mu maaso n'okuba nti baanukula ebibuuzo ebyekuusa ku security kw'ossa ne internal affairs budget. Wano Dr. Byaluhanga yategeezezza mbu wiiki 2 ze zaali zaaweebwa Martin Okoth Ochola okuba nti nno stabilizinga baali bamuwadde sick leave olw'obulwadde obwali bumutawanya obwa high blood pressure nga bwe nakutegeezezzaako nga buno bwava ku kufiirwa brother we tenga brother wono yeyeka gwe yalina oba ye brother we gwe yalina kati n'olwekyo bwe yava mu bulamu bw'ensi eno ne kibanga kimukosakosa n'okuba nti nno deputy we aŋŋamba deputy wa Martin Okoth Ochola olwomba njogera ku mugenzi Paul Lokech bwe yali avudde mu bulamu bw'ensi eno nakyo kyayongera okuba nti nno kimukosa era pressure ye neebanga erinnya. Ever since he lost the only brother that he had, his blood pressure has been unstable, and when he faces conditions, tenseful conditions, stressful conditions, it tends to shoot up. Like the recent demise of the DIG, we really had a rough time with these conditions. Ebyo byabadde bya Dr. Byaluhanga. Dr. Byaluhanga era yategeezezza mbu abasawo bagambye Martin Okoth Ochola okwewala stressful condition. Ebintu ebyo biyinza okuba nti no bimuleetera stress n'okwewala meetings empanvu y'ensonga lwaki teyalabiseeko mu kakiiko olunaku olw'eggulo. Era ng'eyakiikiridde Martin Okoth Ochola IGP yabadde General Jack Bakasumba. Gye buvuddeko waliwo engambo ezibadde zitambuzibwa mbu Martin Okoth Ochola ali ku oxygen. Jjukira abakulu mu poliisi babadde baagaana oba babadde basirise ku nsonga oba ku bulamu bwa IGP. Kaakati engambo zino bwe zaatandise okutambuzibwa nti ali ku oxygen, poliisi kwe kuvaayo olunaku olw'eggulo n'etegeeza nti ono pressure emusumbuwa. Era neetuwa pressure yava kuki ku muganda w'oli eyafa gwe yalina yekka omulenzi ate era ne ku deputy we. Twagala okutegeeza bannayuganda obutagendera ku ngambo ezitambulira ku mikutu gya social media egiraga nti IGP ali ku kitanda ate ng'ali ku mukka gwa oxygen. Newankubadde IGP yafuna obulwadde bw'entunnunsi mwe yafunira amawulire ag'okufa gwa deputy we. Bwe baategeezeza. Naye mujjukira nti olunaku lw'eggulo wadde ng'engambo zino eza Martin Okoth Ochola okubeera ku oxygen zibadde zitambuzibwa. Era omu ku babaka ba paalamenti nga wa Busia municipality yavuddeyo n'abanga naye asaba bamutangaaze ku nsonga y'emu. Njogera ku mubaka ayitibwa Geoffrey Macho. Yavuddeyo n'agamba nti bagamba oba yagambye mpulira mbu Martin Okoth Ochola ali ku oxygen. Ensonga ezo muzoogerako ki? Ekibuuzo ekyo nno yabadde akiwa abo abazze okuba nti no bakiikirira Martin Okoth Ochola. Era wano General Bakasumba bwe yayimukidde n'atangaaza nti kituufu Martin Okoth Ochola mulwadde, embeera ye si nnungi, naye ate yagaanye ebyokuba nti IGP ali ku oxygen. Ebyo yabigaanye. Naye ate leero Inspector General of Police ng'ayogera ne Daily Monitor avuddeyo n'atangaaza oba avuddeyo n'agamba nti ye si mulwadde, mulamu bulungi. Agambye am fit, I am energetic. Bye bigambo bya IGP Martin Okoth Ochola ng'ayogera ne Daily Monitor. Kati ani alimbaani? Ani awuddiisaani? Martin Okoth Ochola mulwadde oba si mulwadde? Ali ku oxygen oba tali ku oxygen? Ye lwaki poliisi ebadde ensonga zino tezoogerako? Amawulire ag'oxygen gamaze kutambuzibwa ne bavaayo ne baba nti no boogera ku nsonga eno. Ate bino nga byakwogerebwa olunaku olw'eggulo, ate IGP avuddeyo n'agamba nti ye mulamu bulungi.
Martin Okoth Ochola IGP ng'ayogera ne Daily Monitor bamukwotinze ng'agamba bw'ati. I have a physician at Mulago National Referral Hospital and he checks on me. My health issues are between me and my physician. I have not shared it with anyone, even in police. Oyo ye Martin Okoth Ochola. Ensonga zino zonna ozoogerako ki mukwano, osobola okulekawo ka comment kaawo. Bw'abuuziddwa ku nsonga y'okuba nti abadde asindika bantu balala okumukiikirira, agambye nti abadde nga bw'agenda ku mikolo abantu bano abalala agambye overshadow, abantu bano abalala baba tebabalaba ate nga balina capacity oba nga balina obusobozi. Kati n'agamba nti ensonga lwaki ali mu kubatuma kwe kuba nti abantu bano babalabemu obusobozi, nga ne bw'aba avudde mu poliisi waliwo abantu abalala basobola okubeera nga balekebwamu nga bakola emirimu gye oba nga batambuza emirimu nga bw'abadde agikola. Bwe bityo bwe biri. Tutwale mawulire gaani? Ga poliisi bulijjo esirise ng'egamba nti ono ali bulungi, naye ate olunaku olw'eggulo bwe baabuuziddwa ne balyoka bagamba nti kituufu mulwadde, era ng'embeera ye buli lukya yeeyongera okuba nti neeyonooneka. Tutwale mawulire nti nno IGP Martin Okoth Ochola ali ku oxygen, oba tutwale mawulire ga IGP kennyini ng'agamba nti ali bulungi era tali mulwadde. Obadde mulabi mulungi, webale kwekumira ku Newspark Channel. Kankwagalize ekiro ekirungi mukwano, teweerabira kunyiga ka notification bell akadde akubajja kutegeeza buli lwe tunaaba tutaddeyo amawulire. Wona wosinze okubeera nti otulaba, tukwagala nnyo, weebale kulaba mukwano, teweerabira okuba nti nno onyiga ka notification bell ako kakulu nnyo okuba nti amawulire gano tegakuyitako.